من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. Uweshibwa Allah subhanahu wa ta'ala tumutendereza n'amatenda agatali mu bukendeevu bwonna, ne tumwebaza okubeera nti akyatulekedde ekyengera ky'obulamu. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atwongere obulamu obulimu okumutya, ne tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala okutuula kwaffe wano mu budde buno obubadde obw'okuwummula Allah atuwemu obulungi, ate tuveewo nga tuyize ate nga tusonyiyiddwa. Eddakiika ezimpeereddwa omusomo gwaffe gugamba nti asbab tajdid al-iman, omukkiriza alina obwetaavu okuzza obujja iman, ebiyamba omuntu okuzza obujja obukkiriza bwe. Ensonga eziyamba okuzza obujja obukkiriza. Hadithi gyensomye omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam yagamba nti innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaq athawb fas'alu allaha an yujaddida al-imana fi qulubikum. Omubaka Muhammad mu hadithi eyo yatulaga nti iman oba obukkiriza bw'omuntu butuuka ekiseera ne bukaddiwa. Obukkiriza la yakhlaqu, bukaddiwa, bupunguuka, kama yakhlaq athawb, nga bw'olaba olugoye. Nabbi yaga nti obukkiriza bw'omuntu bukendeera nga bw'olaba olugoye lwo. Buli omu atunulya olugoye lwayambadde, ne bwe lubanga walugula wiiki ewedde lutandise okukola kutya? Okaddiwa. Kati Nabbi kyeyaga nti obukkiriza bukaddiwa nga bw'olaba olugoye bwe lukaddiwa, n'atuwa amagezi sallallahu alayhi wasallam naga nti fas'alu Allah, abakkiriza musabe Allah an yujaddida al-imana fi qulubikum. Uweshibwa Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga azza obujja obukkiriza bwammwe. Mu musomo gwaffe ngenda bbawa ensonga eziyamba omukkiriza okuzza obukkiriza bwe obujja, ate n'ensonga ezinafuya obukkiriza bwe insha Allah. Obudde bunaaba tusobozesezza. Wasafa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam بأنه يخلق كما يخلق الثوب. Omubaka Muhammad mu hadithi yatulaze nti obukkiriza bw'omuntu bukaddiwa nga bw'olaba olugoye, annahu yabla wa yad'ufu wa yadkhuluhu an-naqs
min al-jara ma qad yaqa'u fihi al-mar'u min al-ma'asi wal-atham. Omubaka kye yali ategeeza ekikaddiya imaani yo byebyo byogwamu min al-ma'asi wal-atham, ebyonoono byebikaddiya imaani yo n'ebyo bye tusanga mu bulamu bwaffe. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam kyava yatuwa amagezi n'agamba nti fas'alullah, musabe Allah an yujaddida al-iman. Buli musiraamu ali wano olina obwetaavu obw'okusaba ennyo Allah okubeera nti obukkiriza bwo budde obujja olw'ebyo by'oyitamu, olw'ebyo byempitamu. Ffenna abali wano tulina okusoomoozebwa okwa ashahawat washubuhat walmaasi, ebyonoono ne bye tuyitamu mu bulamu bwaffe. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam kyava yatulagira okusaba Allah subhanahu wa ta'ala azze obujja obukkiriza bwaffe. Wala budda min jihadi nafs wa muhasabatuha. Awo nno omubaka sallallahu alayhi wa sallam yali atulagira okubeera nga tufuna jihadu nafs, okulwanyisa emitima gyaffe, okubeera nti giva ku byonoono tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Anaaba akikoze Allah ajja kubeera nga amuyambako abeere nga imaani yedde obujja. Bikulako Qur'an suratu al-Ankabut aya ya 69, yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Weshiba Allah subhanahu wa ta'ala aganti walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Buli ono yerwanako okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala n'ova ku byonoono, weshiba Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuluŋŋamya eri ekituufu. N'olw'ensonga eyo weerwaneko akhil karim okubeera nti omutima gwo ogulwanyisa ne sekulwanyisa yenna, okubeera nti ova ku ebyo ebiyinza okubeera nti bipunguula obukkiriza bwo. Abatusooka abalongoofu, laqad kaana salaf rahimahumullah min as-sahaba wa man ba'dahum yu'unuuna bi-iimaanihim inaayatan kabiira. Abatusooka abalongoofu baafangayo nnyo ku imaani zaabwe. Abatusooka abalongoofu beefangako nnyo okulaba nga beekyekinga, era tugenda kulaba obujulizi. Omusiraamu w'obuvunaanyizibwa ebbanga lyonna yeerwanako okulaba ayimiridde atya wakati we ne Allah subhanahu wa ta'ala. Umar ibn Khattab yagambanga banne ne sahaba wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yabaga nti abange ta'alaw nazdad imana. Nga bw'ozze wano mu daruso olina munne gw'okutteko ku mukono n'omugaa nti gyatugende tuzze obujja imaani zaffe, yali nkola ya Umar ibn Khattab. Ay ta'alaw najlis wa nadhkuru Allah tabaraka wa ta'ala wa nadhkuru al-janna wa nadhkuru an-nar wa nadhkuru al-wa'id wa nadhkuru raja'ahu wa khawfuhu. Abatusooka abalongoofu beekumakumanga nga bagamba bannaabwe nti abange mujje tubeereko we tutuula tuzze obujja imaani zaffe. Ekibaleese wano nammwe mu matulutulu gano kuzza bujja buki? Obukkiriza. Abawalimu abakulembedde bwedda babazza eri enzikiriza yammwe. Omuntu atafunako ntuula nga zino ebiseera ebisinga imaani ye ebeera wansi. Bwe bati abatusooka abalongoofu bwe beekumakumanga nti abange mujje tubeere nga tuzza obujja obukkiriza bwaffe. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yagambanga banne nti ijlisu bina
nazdadid imana abange mujetuleko tudde tuzze obujja obukkiriza bwaffe. Omwalimu agambye nti darusu eno ejja kuggwa 11 ez'enkya insha Allah. Oyo Allah gw'anaaba asobozesezza n'aba n'enniya ennungi tajja kusigala nga bwe yazze, obukkiriza bujja kuba bukoze butya? Bulinnyeemukko. Era Abdullah ibn Mas'ud yasabanga nnyo edduwa eno naga nti Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Mwogere ebigambo bino nti Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqhan. Bigambo bya Abdullah ibn Mas'ud yasabanga nnyo Allah, ayi Allah nyongera obukkiriza mu ggwe n'okubeera nti nina obukkiriza obwannamaddala mu ggwe ate n'okutegeera eddiini eno. Kibeere kigambo kyo okisabe Allah subhanahu wa ta'ala. Nga sinagenda mu nsonga ezo ezireetera imaani zaffe okubeera nga zirinnya, nsoose n'enkuwa abatusooka abalongoofu baafangayo batya ku imaani zaabwe. Abu Darda agamba nti min fiqhi al-abd an ya'lama amuzdadun hu am muntaqis ومن فقه العبد أيضا أن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. Ekimu ku biraga omusiraamu nti wabuvunaanyizibwa nti afaayo ku ddiini ye, an ya'lama yeefaako amuzdadun huwa am muntaqisu. Bw'oba oli mukyala oba omwami buli lunaku oteekeddwa okwokola bakita self evaluation. Imaani yange erinnye oba ekkabusi? Saba Allah tusaasire ate aleme tugezesa n'ebirwadde ebimu. Omulwadde wa sukaali bamugamba buli nnaku alina okulaba nti yeepima sukaali akoze atya, alinnye oba akoze atya, ne imaani yo gifeeko okulaba nti oyimiridde otya wakati maaso go ne Allah subhanahu wa ta'ala. Abi Darda kyagambye kibeera mu bumanyi bwa musiraamu okubeera nga yeetunulamu oba imaani ye obukkiriza bwe bulinnye oba busse. Ay dalilun ala fiqihi an yandura fi amri imanihi afi ziyadatin hu au nuqsan. Musiraamu ateekeddwa ebbanga lyonna okwepimamu alabe eddala ayimiridde atya. Wakana Umar bin Abdul Aziz wakana Umayr bin Habib yaqul, ono rahimahullah, Umayr yagambanga al iman yazidu wa yanqus. Iman yekka nekola etya? Erinnya ate nekola etya? Nekka. Faqila lahu, ne bamubuuza, wama ziyadatuhu wama nuqsanuhu, biki ebirinyisa iman ate biki ebigissa? Ngambi betugenda okulabako olwaleero insha Allah. Naye banne bamubuuza biki ebigirinyisa, n'abagamba abaana abali waggulu abo baali badde batuyambako ne basiriza ku maloboozi. Abaana asobola obbagambako olwoddaluso eyokubiri waggulu abo. Bamubuuza nti biki ebirinyisa imaani n'ebigissa? Yagamba nti idha dhakarna Allah, bw'otwogera kwani? Ku Allah jalla wa ala, wa hamidnahu wa sabbahnahu fadhalika ziyadatuhu. Ebirinyisa imaani ye muntu okwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala n'okumutendereza. Naga nti wa idha ghafalna, kyokka bwe tugayaala okwogera ku Allah, wa dayya'na wa nasiina fadhalika nuqsanuhu. Ebireetera imaani okukka ye muntu okubeera nga tayogera ku Allah subhanahu wa ta'ala. Kati wammanga
z'ensonga ezirinnyisa imaani y'omuntu. Ensonga zino ziwandiike, zijja kukuyambako akalimi ka imaani yo okubeera waggulu. Ensonga nnyingi nnyo, naye mu zo ebisobola okukuyamba obukkiriza bwo mu Allah subhanahu wa ta'ala, tawhid, okubeera nti oli muntu ayawula Allah ebbanga lyonna. Ensonga esooka ta'allum al-ilm ash-shar'i. Idha kunta turid an tazdada imanuk la budda min ta'allum al-ilm ash-shar'i. Islamu yenna ali wano, omwami oba omukyala, tumaze okukkaanya nti imaani erinnya nekola ki? Nekka. Naye erinnya naki? Kasooke tulabe ku bigirinnyisa. Ekisooka ebigirinnyisa al-ilm. Imaani erinnya naki? Na irimu. Tebakulimba nti ojja kgenda ogula enkoofiira n'ekkanzu enjeru ttukutuku, olwo imaani ekola etya? Erinnye, ojja kuba weerimba. Baganda bange, mbakubiriza okufaayo ennyo okunoonya okumanya. Kyekimu ku bikuyamba imaani yo okubeera nti ebeera waggulu. Allah kyatuga nti hal yastawi alladhina ya'lamuun walladhina la ya'lamuun. Abange bafaanagana, abamanyi n'abatamanyi. Omuntu ategedde obukulu bw'esswala, omuntu gwe basomesezza esswala n'agisoma n'agitegeera, omuntu ategedde Qur'ani eyo n'obulungi bw'okugisoma n'okugikolerako, imaani y'ebiseera byonna ebeera waggulu. Omwalimu agamba fabil ilmi nafi', omuddu bw'afuna irimu egasa. Yeeruwa irimu gye twogerako? Ilm alkitaabi wassunna. Kye bayita irimu ye irimu okuva mu Qur'an n'ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kati buli ali wano weerwaneko munnange, otegeere ebifa mu Qur'ani. Bw'onoobitegeera, imaani yo ejja kuba ezimbiddwa ku musingi omulungi. Ina mukwano gwange, Allah musaasire, Seeka Bashir byaddayogerako byambasabo biki? Omuddu oyo mu myaka egy'ekyenda abaaliwo okwo yannyumizaga nti ffe twalina imaani era ffe twalumba ekitebe ne tukuba n'embwa. Mwabiwulyako abatabuliiki abalumba ekitebe? Mwabiwulyako? Kampala mukadde omu ku bo naga neeruzira natuuka neewaanirako. Naye olwaleero omusiraamu oyo olw'okubanga imaani ye yali tagizimbidde kumanya, olwaleero ayina essabo liri waffe Kawempe awo, musawo Muganda, baamusibira busiraamu luli, si bwe kiri? Olwaleero mukaafu. Naye bambi imaani ye yajjulanga bujjuzi naye nga talina kumanya. Omwalimu kyagaa nti fabil ilmi nafi', omuntu afunye irimu egasa, ilm alkitaabi wassunna, yazidu al-iman wa yaqwi hatta yatamakkana fil qalb. Omusiraamu afunye imaani ng'agizimbidde kusoma, imaani ye etebenkera mu mutima. Naawe nkuwa amagezi, omuzikiti guno gulimu abasomesa, gwe bitandikire gye bitandikira. Osooka omaleko yasaru neeyo, okwate hadithi 40, omaleko juzu amma, tafsiri ogigendemu. Oluvannyuma lw'omwaka ojja kuba mulungi nnyo mu busiraamu buno. Naye tulina abasiraamu bangi nga imaani zibimba, nga bamujjuza bujjuza, najjula n'asunguwala, n'akwata omuggo nga bw'ayita mu katawuni awo nti imaani yakoze etya? Bakulimba yaba ebimbye nga jjovu. Wa abwaabu al-ilm ash-shar'i kathiran jidda. Baganda bange bazze mu darusu eno, emiryango gy'okufuna irimu y'obusiraamu miki? Mingi. Mujo mwalimu gye yatuwa qira'atu al-Qur'an al-Karim
watadabburuhu mufeeyo nnyo okusoma Qur'an n'okugifumintirizaako. Faayo nnyo muganda wange osome Qur'an eno ng'ogikola si wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi. Weshiba Allah subhanahu wa ta'ala ganti yatusiza Qur'an eyo nga ya mukisa naye tugifumintirizeeko. Weerwaneko otegeere ebiri mu Qur'an. Bw'onaabitegeera imaani yejja kuba ezimbiddwa ku musingi. Abaana bangi saba Allah taase nga Qur'ani baagikwata nga baakoma bukomi kugikwata emyaka 10 egyayita nga yasanguka. Lwaki? Kubanga byakwata yali akutte bikwate. Naye gwe akutte Qur'an bw'omala ogikwata n'ogende w'omuwalimu n'akubuulira ebigirimu, kizibu nnyo okuva ku mulamwa. Fa inna kalama Allah min a'zami ma yazidu al-iman. Omuwalimu aga nti mubimu kubisobola okuyamba imaani y'okulinnya bye bigambo byani. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, weshiba Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Qur'an, inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Qur'an yeno erungamye eri omuntu eri obulungamu. Ayagala imaani y'okulinnya nkuwadde amagezi ga kusoma ki Qur'an, si kugisoma busomi n'okugifumintirizaako. Twala obuvunaanyizibwa otegeere byosoma mu Qur'an bitegeeza ki. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bitegeeza ki? Bw'onootegeera ebigambo ebyo imaani yejja kubeera waggulu ebbanga lyonna, naye singa onookwata bikwate ejja kupunguuka. Allah subhanahu wa ta'ala kyayogera mu Qur'an, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, abaffe abantu tebafumintiriza ku Qur'ani oba emitima gye giriko ekizibu. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, omuntu yenna ayagala okubeera nga obukkiriza bwo bubeera stable. Tadabbar, beera nga ofumintiriza ku ebyo by'osoma mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah agambye kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Weshiba Allah subhanahu wa ta'ala ekyamusisa Qur'an eyo liyatadabbaru, abantu tubeere nga tufumintiriza kubiri mu Qur'an. Omwalimu agamba fatadabburu al-Qur'an, singa omuddu afumintiriza ku ebyo ebiri mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Fatadabburu al-Qur'an, omuntu bw'afumintiriza ku bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala ebiri mu Qur'an. Watilawatuhu, n'okugisoma. Wata'ammul fi ayatihi yazidu fi imanihi al-abd. Omuddu Allah subhanahu wa ta'ala bw'akuwa ng'osoma Qur'an ng'ate ogifumintirizaako nga ne by'osoma obitegeera, yazidu fi imani al-abd, imaani yejja kweyongera. Oyinza okumbuuza nze Qur'ani nga ngisoma nga sikyukako, wandibanga by'osoma tobikola ki? Tobitegeera ate nga tobifumintirizaako. Al-amru thani min ma yu'inu al-abd fi ziyadati imanihi, bisobola okuyamba okweyongera ku imaani yo, ma'rifatu asma'illahi al-husna. Point yaffe ey'okubiri, ma'rifatu asma'illahi al-husna wa sifatihi al-ulya. Abaagala imaani zaffe zeyongereko, tuteekeddwa buteekwa okusoma amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala tugategeere n'ebitendo bye. Fa inna Allah ta'ala yaqul, weshiba Allah tugamba mu Qur'an, qul id'u Allah aw id'u ar-rahmana ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Weshiba Allah tugamba ayina amannya amalungi. Ayagala okwongera okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala ne imaani yeerinnye, beera ng'ofaayo nnyo. Gende w'omuwalimu
omugambe nsaba kunsomesa ku mannya ga Allah. Amanya ga Allah yagamba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi 99 isma inna lillahi 99 isma man ahsaha dakhala aljanna. Ombaka Muhammad yagamba nti wekitiibwa Allah ina amanya 99. Omuntu aba akutta amannya ge, mannya ga Allah subhanahu wa ta'ala ayingira ejjana. Wabula mufeeyo nnyo amannya ga Allah nga mugajja mu Qur'ani na hadith. Waliwo abantu ebitabo bye baakuba nga bagayita amannya ga Allah naye nga sigani. Erinnya lya Allah tulijja mu ki? Mu Qur'an na hadith z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fama'arifatu asma'illahi alhusna, omuntu bw'otegeera amannya ga Allah, wa ma'arifatu ma'aniha, n'otegeera n'amakulu gaago, thumma al'amala bima taqtadihi min a'zami asbaabi ziyadati al-iman. Musiraamu yenna ali wano ng'oyagala imaani yo efunemu ku mbavu. Sheikh Abdurrazzaq akugambye genda osoma amannya ga Allah ogategeere n'ebitendo bye, ate bw'omala obikolereko by'onooba otegedde, kijja kukuyamba imaani yo okulinnyamu. Waffe bannabbidaa wabeera wasoma amannya ga Allah agamba atya Allahu jalla jalal arrahman jalla jalal arrahim, babeeraawo naye nga ne byayimba tabikola ki? Faayo nnyo akhil karim, ogende omuwalimu akusomese amannya gani ga Allah subhanahu wa ta'ala. Nsonga yakumeka ngambe ngenda babuulira ensonga ezirinyisa iman n'ezisisa iman, bwe nvaayo nga babawo ekyeggulu. At-ta'ammul fi sirati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Omusiraamu yenna ayagala imaani yeerinnye, la budda ateekeddwa at-ta'ammul, oteekeddwa okufumintiriza ku byafaayo by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah tuwadde omukisa bawangalya mu kibuga, tulina abawalimu bangi naddala basomesa ebyafaayo. Mbakubiriza okusoma ebyafaayo bya Nabi Muhammad, naye mu bracket nga mubisoma kwabo abateekeddwa bisomwako. Waliwo ababisomesa nga basomesa nga bakakaatikamu ebitali bituufu. Fa inna ta'ammul fi sirati nabi sallallahu alayhi wa sallam, omuntu bw'afumintiriza ku byafaayo bya Nabi Muhammad wa hadiyihi, n'obulungamu bwe yajja nabwo, n'empisa ze, n'enkolagana ye, n'engeri gye yalwanamu mu kkubo lya Allah, wa ghayri dhalika min a'zam ma yazidu al-iman, byebimu ku bisobola okulinyisa imaani y'omuntu. Allah aga nti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Faayo nnyo olabe omubaka Muhammad yawangaalanga atya, bakunyumiza nti ye sallallahu alayhi wa sallam ekiro kiramba yakimalanga asaala. Ne bamubuuza nti ya Rasulallah, kiki ekikusuza ng'oyimiridde nga ate Allah yakusonyiwa? Naga nti njaga kubeera muddu eyeebaza. Kati omuntu ayagala okufuna okuyimirirako ekiro atunuulira ebyafaayo by'omubaka Muhammad, enkolagana ye n'abantu, empisa ze, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammadi oyina empisa ennungi. Era ensonga endala esobola otuyamba okubeera nti imaani zaffe zirinnya ma'arifatu mahasini ddiini l-Islam. Tugambye gye tuvuddeko ebadde egamba okumanya ebyafaayo by'omubaka Muhammad kijja kukuyamba nnyo. Genda obisome ng'ate obisoma ku bantu abatuufu abatoogera bikyamu, batakonjera mubaka Muhammad alayhi salatu wassalam. Era
omusiraamu ayagala okwongera ku bukkiriza bwe ma'rifatu mahasin ad-din al-islam, tuyina okufumintiriza ku bulungi obuli mu busiraamu. Bano obusiraamu buno bulungi, ensinza yaffe eyawukana nnyo ku nsinza y'abalala. Olwaleero nze waffe ninayo akakanisa kaninaanidde, kabeeramu abantu bameka? Omwami n'omukyala naye oyinza okulowooza kajjudde, babeera oluusi tulowooza tulumbiddwa, naye nga abantu bawuganira waggulu nnyo, balinga bali ku kizibu. Naye bw'otunulira obulungi, Seeka agamba idha nadharta ila ibadat, bw'otunulira engeri mmwe gye musinzaamu Allah basiraamu, satajidu annaha akmalu libadat wa ahsaniha, teri nsinze esinga kuba nnungi nga yabaki? Yabasiraamu. Wa idha nadharta ila alaqaid, enzikiriza yaffe, satajidu annaha asahhu alaqaid wa aqwamuha, fatukiriza alladhina yu'minuna bilghaib, tukiriza Allah subhanahu wa ta'ala, tetumugatta ku yenzikiriza yaffe, tetusinza bibumbe, olabira ddala nti tuli ku kituufu. Kati omuntu yenna ayagala okuzimba obukkiriza bwe, omuwalimu agambye nti beera ng'ofumintiriza ku birungi ebiri mu busiraamu, obigeraageranye ku banno abasinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala, n'okubonaabona ku babeeramu. Wa akhlaquhu, empisa z'obusiraamu, akmalul akhlaq, ze zisinga empisa zonna. Wa ajmaluha, empisa z'obusiraamu. Era omuntu bwe yeeyisa obubi baga nti naawe omusiraamu gwe weeyisiza bw'otyo, tolabanga oli ku nzikiriza esinga okuba ennungi. Fannadhuru ila hadhihi almahasin, omuntu bw'atunulira ebirungi bino ebiri mu busiraamu, yazdaadu alabdu hubban lihadha ad-din, kijja kwongera okwagala obusiraamu buno. Buli lw'otunulira ebirungi ebiri mu busiraamu n'obigeraageranya n'ekitali busiraamu, kikwongera okwagala obusiraamu. Wa iqbalan alayhi wa amalan wa sa'yan fi tatbiqihi, kijja kukuyamba okuteeka mu maaso obusiraamu. Buli wonaageraageranya ensinza y'abalala ku nsinza yo, kikuyamba nnyo gwate okunyweza enzikiriza yono entuufu. Nsonga yakumeka? Qiraatu siyar as-salafu salih. Twayogedde okusoma ebyafaayo by'omubaka Muhammad bwe gwabadde, tufeeyo nnyo ne ku byafaayo by'abatusooka. Inna qiraata siyar as-salafu salih, bw'onoosoma ebyafaayo ebyabalongoofu abatusooka ng'ebyani? Ng'ebya Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa saa'iri sahaba, ne basahaba ba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, ne battabi'in wal a'imma, qiraa'atan ta'ammul wa tadabbur wa itti'az mimma yazidu al-iman. Sheikh agamba nti bw'onoofaayo n'osoma ebyafaayo byabwe, kijja kwongera okubeera nti imaani ye erinnya. Mufeeyo nnyo musome ebyafaayo by'abalongoofu. Wa kullan naqussu alayka min anba'i, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti atunyumiza ebyafaayo byabwe okubeera nti, lwaki abitunyumiza? Tubeere nga obukkiriza bwaffe bukola butya? Bweyongerako. Baganda bange, ensonga endala etuyambako okwongera ku imaani zaffe, ta'atullah, okugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Yongerawo ku ibaada z'okola. Imaani twagambye yaziidu bitta'a, erinnya nakukola kutya? Nakugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Al-iman yaziidu bita'ati llah, imaani yo erinnya nakugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Iman yaziidu bil ibadat, imaani erinnya na ibaada nga ki? Nga swala, nga ki? Nga zaka, nga sadaqa,
nga tasbih wa tahlil subhanallah la ilaha illa Allah Allahu akbar wa tilawatul Qur'an n'okusoma Qur'an wa ghayriha n'ebirala. Iman erinnya n'ebyo. Tebakulimba nti imani erinnyayo n'ekirala kyonna. Ewaffe gye twakulira imani Seka Bashiri yalinnyanga na kuzikira ttaali. Bwabanga buti? Bwabuyitanga buladi. Okuzikira mu yabanga dhikiri muntu wanyenye omuntu bantu zine zabanga dhikari zino. Abaye tezabanga zikali kwabanga kunyenya mitwe. Al-iman yazidu bi qira'ati al-Qur'an. Bobanga oyagala imani yo erinnyemuko kwata ekitabo kya Allah kikole ki okisome. Abantu babalanga ekiro kiramba nga mutudde kati nga bali mu mataali ffe gitwakulira nga banyenya mitwe wuzu ne zituuka n'obbagwako. Nasalullah al-afwa wal-afiya. Bw'oba oyagala imani erinnya na kwogera ku Allah alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Abakkiriza emitima gyabwe gitebenkera boogedde kwani? Ku Allah subhanahu wa ta'ala. Emirembe egyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala asonyiwe bakadde baffe. Kuba bo balowooza nti bwe babanga obusiraamu ne musula ekiro kiramba nga muyimba mutiguka. فبطاعة الله وقوندنا الله وبامتثال أوامره يقوي الإيمان ويزداد إيمان يرنيا نقوندنا الله سبحانه وتعالى نقوتيك منكولا بياتو غامبا كولا جيشيني نيساتي إيمان نولي سونغيو وقوندنا الله سبحانه وتعالى كولا يميري مجن ومانغا والوي يميري مونغا أعمال القلبية nga ja mutima. Nasanze omuganda wange nga ajogerako ono ibada nga tezirabwako a'malul qulub. Kola emirimu gino nga guliwa al-khawf bwekuba kutya tyani tya Allah, ar-raja bwekuba kusuubira okuva eryani Allah, wal-hubb n'okwagala walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Abakkiriza okwagala kwabwe kuba eryani? Eri Allah subhanahu wa ta'ala. Wal khashya n'okutya, wal inaba n'okudda mudde Allah, wa anibu ila rabbikum mudde Allah subhanahu wa ta'ala, wat tawakkul n'okumwesigamira wa ghayri dhalik. Ayagala imani yo kulinnya beera ne ibada ez'omutima zizo nzikuwadde. Sooka tugambye al-khawf, ar-raja, al-hubb, al-khashya, wal-inaba, wat-tawakkul wa ghayri dhalik. Ne ibada zonna ezeyawulidde omutima zikole kulwani? Kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waliwo ibada endala nga zo za lulimi nozibadde zaki mpozi za mutima. Kati zino ibada ez'olulimi ze zino mithil at-tasbih yitiriza nnyo subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ezo ibada za lulimi kijja kuyamba imani yokuli ne imani enerinnye etya nga ku lulimi lwokubaako mu music walumbezaya obeera mu kuyimba tekisoboka waweerimba. Al-amru bil ma'ruf okulagira abantu okukola obulungi mulimu gwa lulimi. Wa nahyu anil munkar n'okuziyiza abantu okukola ebikyamu. Wa qira'atul Qur'an n'okusoma Qur'an mulimu gwaki? Okusose gubadde gwaki? Gwa mutima. Tolina gwosobola kugulaga ogwo. Omulimu oguddako a'mal al-lisan mulimu gwa lulimi. Olulimi oluwo omulimu beera ng'oyogera nnyo ku Allah. Ya ayyuhalladhina amanu dhkuru llaha dhikran kathira, mwogere nnyo ku Allah subhanahu wa ta'ala. Type y'omulimu omulala ogulunyisa iman a'malul jawarih, ebiyungo byaffe nabyo biyina emirimu. Ebiyungo bikola
nga mirimu ki nga sadaqa omukono gwo guwaayo ki sadaqa ng'esswala ebiyungo zaka walmashyu fi taati llahi tabaraka wa taala emirimu egyo gyonna gye twogeddeko yaziidu liman girinnyisa imaani y'omuntu faayo nnyo emirimu egy'emirundi esatu ogikole amalu lqalbiya amalu ljawarih wa amal allisan. On the other hand, ku saidi endala waliwo ebisa imaani zaffe nabyo tubitunuleko. Lwaki tubitunulako? Omumanyi omu yagamba ariftu shar la lishar walakin litawqi waman lam ya'rifu shar min alkhair yaqa fihi. Yagamba nti ye yafaayo nnyo okumanya ekibi akyewale. Buli wobeerawo nga tomanyi kibi okigwamu. Kati njagala babuulira ensonga zino si nnungi, naye ate bw'onoobeera nazo imaani yejja kukka. Ekisoose tugambye ezizza imaani zaffe obujja zibaddemu ki? Ezizizza obujja al-ilmu ash-shar'i, yongerako nti al-ilmu ash-shar'i, si buli irimu, al-ilmu min al-kitaabi was-sunna. Irimu gye twogerako eva mu Qur'an n'ebigambo by'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalaam. Ekyokubiri bagambye nti ma'rifatu asma'illahi al-husna wa sifatihi al-ulya. Mufeeyo nnyo okumanya amannya ga Allah n'ebitonde bye. Ekyokusatu at-ta'ammul fi sirati nabii sallallahu alayhi wasallam. Faayo okumanya ebyafaayo by'omubaka Muhammad, hadiyihi, adabihi, akhlaqihi wa muamalatihi wa jihadihi wa badhlihi wa ataihi. Nembaga nti mufumiitirize ku bulungi bw'obusiraamu n'enkizo y'obusiraamu n'ebeeyawulidde ku nzikiriza yammwe alhanifiya, enzikiriza erimu okwawula Allah nga teri egifaanana, kyokka kikumala bumazi okunyweza obusiraamu n'okubunywererako imaani n'ekola ki? N'erinnya. Nembagamba ekyamusome ku byafaayo by'abatusooka abalongoofu. Bw'onoobisoma kijja kubeera nga kikuyamba imaani y'okulinnya. Taatullah, okugondera Allah subhanahu wa ta'ala, kimu ku birinnyisa imaani. Nkuwadde emirimu gya mirundi esatu eginaakuyamba okubeera nti imaani yo erinnya. Al asbab, ensonga ate ezireetera imaani z'abantu okukka ze zino. Weesanga nti imaani yazid, erinnya nekka zikka. Lwaki imaani zaffe? Ne bino biwandiike. Al amru, ensonga esooka aljahlu. Aljahlu wa hadha ahammu al asbab waljahl ضد العلم. Bwe twali twogera ku birinnyisa imaani z'abantu mubaddemu okunoonya ilmu. Fakama anna al-ilm yazidu fi al-iman fakadhalika al-jahlu wa qillatu al-ilm yansha anha dhi'fa al-iman. Omwalimu agamba, tugambye nti omuntu bw'anaanoonya irimu y'obusiraamu n'agifuna, imaani ejja kukola ki? Kyekimu kasita onoowangala nga tomanyi busiraamu, obanga obumanyiiko kitono, kijja kuleetera imaani yo okukka. Era omusiraamu atafaayo kusoma, mwangu wa kubuzaabuza, buli kabinja akajja kabuukira, talina bwe yeekutte. Omusiraamu obuvunaanyizibwa anyweza
bwabeeranga Qur'ani jakuta okusoma seeka namumazaako yasaruna namumazaako juzu amma namumazaako naye abasiraamu abasinga tubuukabuuka n'ofaanaganako ng'emmese enywedde obutu obutono. Seeka Bashir ekola etya? Emmese enywedde obutu obutono ate nga kwa musana ebonaabona nnyo erwawo okufa wangi bulwawo jitta ye muntu nga erimu afunyeeko nki ntono atawaanya nnyo ne muzikiti wano atawaanya nnyo ne baseeka kubanga obutwa yanywa buki butono bulwawo tewatuukira okufa musajja wattu atawaanya nnyo n'abasomesa ebituufu temutera bala muzikiti wano seeka avuddeyo okusomesa mazima amugwa mu bulago ekimutawaanya erimu ayina nki afaanaganako n'emmese enywedde obutwa obutagisse. Kyova olaba bannabbi ba Allah obujulizi bungi. Bannabbi ba Allah babuuliranga abantu baabwe be baasanganga nga bakola amazambi omwali ne shiriki babanenyanga nnyo nti ekyabatawaanyanga aljahalu. Jahalu tukivunula kitya bannaye? Butamanya wabuyabuya. Bannabbi ba Allah bangi mu Qur'an be baasanganga abantu baabwe nga bagwadde mu mazambi bakizanga kubutakola ki? Naffe ebiseera bingi abantu bakola ebintu bingi lwa butamanya. Era bannaye mbeegayiridde abakoola abantu baffe mubakwate empola. Osanga omuwalimu omu ng'emabega ewaliyo abantu nga 8 oba 10 amugoberera mu bid'a gy'akola nga bano ekibatawaanya butakola ki? Butamanya. Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza mu Qur'an abantu b'omukumbi gwa Nabi Musa qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun. Abantu ba Nabi Musa bamusaba bateekerewo ke basinza balina bebalabanga balina bebasinza ebitali ani nabaga nti ya Musa naffe tuteerewo kyetusinza. Baga nti mwe kibatawaanya butakola ki? Butamanya. Ne Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam yayine basahaba be abamu kubo kanu hadithu ahdi bil islam bali bakasiramuka abamu kubo ne basanga abantu nga basinza ebitali Allah waliwo omutigo bali basinza bawanikako n'ebitala byabwe omutego gabakusaba n'emikisa. Omubaka Muhammad nabaga nti bamuga nti naffe tufunireyo kyetusinza nga balina kyebasinza. Omubaka yabaga mwogedde nga abantu ba Nabbi Musa ekibatawaanya butakola ki? Ate bannaye omuntu atamanya asaasirwa omalanga omusaasira ate musomese bw'aba asomeseka. Waliwo abatamanyi ate nga tebakkiriza kukola kutya? Batawaanya. Saba Allah tuteeke mu abo abaagala okumanya abawankira okumanya. Walutan idh qala liqaumihi atatuna alfahisha wa antum tubsirun أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. Nabbi Lut abantu abaali bakola ebintu ebyo ebitali birungi abaali baddira nga bakozesa basajja bannaabwe yaga nti ekibatawaanya butakola ki? Butamanya. Kati omuntu bwawangalya mu busiraamu nga tamanyi agwa mu nsobi nnyingi. Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba bakyala waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula. Mukyala omusiraamu akubirizibwa kubeera mu nnyumba ye aleme kwejaajamya enneejaajamya yaabo abatamanyi. Aya nnyingi nnyo ezivumirira obutamanya. Faljahal obutamanya ra'su dda wa asaasu almusiba.
فعندما يجهل العبد دين الله وما يقرب إليه ينشأ عن ذلك فعل المعاصي. Omwalimu aganti buli omuddu wabeera nga tamanyi mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala kiba kyangu nnyo okugwa mu byonoono. N'olw'ensonga eyo twerwaneko bwe tuba twagala okukuuma obukkiriza bwaffe okunoonya okumanya. Ensonga ey'okumeka ey'okubiri mu ezo ezissa imaani z'abantu al-ghafla. Al-ghafla, ghafla kitegeeza bugayaavu. فإذا غفل الإنسان عما خلق له ضعف إيمانه. Omukkiriza buli w'obeeranga ogayaalira ekyakutonza, twatondebwa kusinza Allah. Buli w'ogayaala. Olumu omubaka Muhammad bamubuulyako omusajja omu yali asaalako esswala y'ekiro n'agivaako lighaflati, olw'obugayaavu. Omubaka yagaa nti dhaaka arrajul, omusajja oyo baala shaitan fi udhunayhi, sitaani yamukojobera mu matu. N'omala wiiki namba, mwezi mulamba tosaddeeko kiro. Hadha min alghafla. Hadhara owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatwekesa nnyo obugayaavu, n'atubuulira mu kitabo kye ekitukuvu Qur'an nti obugayaavu kitendo kya bukafiiri. Gendako mu suratu Yunus aya 92, yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa inna kathiran minan nasi an ayatina laghafilun. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abantu bangi bagayaalira amateeka ge. N'agamba nti ya'lamuuna zaahira min alhayaati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Bamanye eby'edduniya bingi naye ku akhira bagayaavu. Falghafla, weerwaneko muganda wange, weerwaneko ove mu lubu lw'abagayaavu. Bulwadde bwakabenje nnyo, omuntu obumutuusa n'okwerabira mu lunaku okusomayo wadde olupapula lwa Qur'ani lumu. Nkubuuza gwali wano olwaleero olunaku lwakutaano waabikuddewo ku kitabo kya Allah n'okisomako? Anti imaani eri waggulu nnyo. Imaani tebimba. Nakwebaka tetugenda mu Ramadan munewala basomera abantu hadisi n'okwebaka kw'omusiibi ibaada. Nedda, hadha min alghafla, tekiva ku Nabi Muhammad. Tugenda mu mwezi gwa kwefubako, era osanga abasiraamu nga beebase mu muzikiti, kiki tuli mu sawumu. Hadha min alghafla, mwezi gwa kwerwana gwa kusoma Qur'an, mwezi gwa adhikari. Okuwumulako tekigaana naye si ibaada nti okwebaka ebeera ki? Mwabagenda mu kisiibo temugamba nti tugenze mu mwezi gwa kwebaka na kulya. La, mwezi gwa kukola ki? Gwa kwerwanako. So ebimu ku bissa imaani zaffe al-ghafla, obugayaavu. Omuntu okubeera nti oli mugayaavu ekyenkaniddeawo, tosobola na kubikkula kitabu kya Allah n'okisoma, tokimanyi na kukimanya. Nawulidde ennaku gye mpangalira, Allah asaasire muganda wange yazze kusomesa Qur'an. Nagati bannaye mujje tusome. Abasiraamu ne basigala nga beesigamiriza eri ku bisenge, teri musiraamu n'omu yazze kusoma ku Seeka. Era Seeka musajja wattu yakoze murajaa gwe nadda ewaka. Seeka oyo mukwano gwange, nkimanyi ne wano babikola abasiraamu, naye hadha min alghafla. Okubeera toyinaayo kadde katunulako mu kitabu kya Allah, katunulako mu darusu. Imaani tesobola kulinnya ng'oli ghafil. Ensonga endala mu nsonga ezisisa imaani, al-i'raad. Qala Allahu ta'ala
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فالإعراض عما أمر الله جل وعلا به من صفة المجرمين الذين ينتقم الله منهم. الإعراض kitegeeza kwesamba ebikusomesebwa. Abawalimu batandise dda okusomesa. Muganda wange, okujja kwaffe wano twazze kwetikkulako ekyo ekitono kye tulina, kati kiri gy'oli okubitulekera wano. Al-i'raad, abasiraamu singa ebyali bitusomesebwa twali tubiteeka mu nkola, lakaana khairan lana, kyalibadde kirungi gye tuli, naye tuwuliriza ne tukola tutya, ne tulekaawo. Walau annahum, Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Qur'an, walau annahum fa'alu ma yu'aduna, aya genda etya mu suratu Ali Imran, nusitu anajijjukira, lakaana khairan lahum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Abakkiriza singa twali tufaayo ku ebyo ebitusomesebwa, lakana khaira, kyalibadde kirungi gye tuli, tubiwulira ne tubireka. Allah subhanahu wa ta'ala mu nkola ze yeesasuza eri abo abasuula amateeka ge amabega. Abantu abasinga era beesamba n'entuula ezifaanaganako bwe ziti. Waliwo abantu nga siri wa kuno, naye waliwo abantu nga balirwana ddala nga baawulidde omulanga gw'okujja ne batabifaako. Tobeeramu abo akhil karim. Ekimu ku bikuyambako kuzimba obukkiriza bwo obuteewala n'obutakuba mabega amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. N'olw'ensonga eyo tuteekeddwa buteekwa okuteeka mu nkola amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Lumu omubaka Muhammad, hadithi mpanvu, yali ne basahaba be sallallahu alayhi wa sallam. Baali mu lutuula nga bwe tutudde wano, ne wajja abasajja bameka? Basatu. Faraa furjatan fi lhilqa fajalasa fiha. Omu ku basajja abo nawedde wano omuwalimu ng'agamba nti tuzibe emiki, emyaga mina sunna, muzimu ku mpisa z'okusoma eddiini eno, tuzibe emiki, emyaganya. Baali mu darusu nga bwe tudde wano, omusajja basatu ne bayingira, omu n'asanga gaapu n'agikola atya? N'agiziba. Owokubiri, fajalasa khalfahum, yatuula eri. Mutera bila mizikiti wano, naddala ezibeerawo baada maghribi wano, seeka ayinza okuba asomesa wano, omusiraamu n'ayingira mu muzikiti n'atuula eri ku smartphone ye ng'alaga nti bino seeka byasomesa tebimikola ki? Tebimukwatako. Byonna bye tukola tuli mu mivumba byakolwako dda. Basajja basatu bayingira ng'omubaka Muhammad ali mu darusu nga bweti, omu yenyiga n'alaba gaapu yali esigaddewo n'agiyingira, omulala yatuula eri, owokusatu yatambula butambuzi n'agenda naggalawo akaduuka ke n'akola atya? Omubaka Muhammad nagamba buulyeku basajja bameka? Abasatu. Yagamba nti ama ahaduhum faawa ila Allahi faawaahu Allah. Omu ku basajja abasatu bano yeewadde Allah subhanahu wa ta'ala, ne Allah n'amukola ki? N'amwewa. Bw'osanganga abasoma
n'okakasa nti bye biki bituufu beegatteko. Abasiraamu abasinga tusanga durusu ez'enjawulo, waakiri abasiraamu badda wali n'abala emmotoka eziva e Kampala n'ezidda eno paka bwe banaakima esswala. Tubirako mu mizikiti okutuula wano waseeka wasomeseza, waakiri agenda wali babala obululu akaabe n'amaziga nga bamubbye balyose ne bakubba. Owokusatu, omubaka yagamba nti owokubiri amma akhar fastahya Allahu minhu. Owokubiri yasanga abasiraamu basoma n'atuulawa ebbali. Ebintu bitera okubaawo naddala abantu balimu oluwalimu wali agenda atuula asanze ani asomesa Bashiri ng'amwesobolera nadda eri. Nakwogera ku Bashiri abala sijja boogerako wano. Asanga asomesa ng'amukola ki nadda eri neyenywera minota we anyoomye ebyaseeka byasomesa afunye amansonyisonyi Allah amulese n'ensonyi ze. Wa amma al-akhar fa'arada Allahu anhu. Omulala yeesambidde ddala okusoma kuno ne Allah n'amuta. Abo be basinga obungi. Abasiraamu abasinga obutategeera busiraamu muno bajja ne basaala, bwe bamala okusaala swi n'agenda seeka tasesa. Tetwazze wano okusesa basiraamu, ene si comedy night. Twazze kubabeera nga tubatiisa n'okubasanyusa, kubabuulya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala n'ebyo Allah bye yagaana. Oli agambye nti tasesa, abaagala okuseka bagenda wa Mariya ki. Wano tujja kubabuulya amateeka gandi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tubadde ku kigamba nti al-i'rad, okwesamba. Toweesambanga wali entuula. Ekiyamba okuzimba imaani yo kwe kutuulako ewasomesezebwa. Tosobola kuva wano nga bwe wazze nga bw'osigadde. Olaba omubaka Muhammad yagamba nti abantu abatudde wano bavaawo basonyiyiddwa. Namugamba nti ya Rasulallah, muffe mulimu omusajja ye teyazze kusoma, ayina ebigendererwa bye birala, ayinza okuba ne wano waali, ayina akakamera ke, ayina sigambe ne yoono, ayina akakamera kali awo golabanga enkofiira naye nga mulimu kakamera, ayina gy'aweereza ebintu bye. Oyo ate n'obubi bwe mubaka yagamba nti naye avaawo asonyiyiddwa kubanga atudde n'abantu abalungi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe ku bulungi obwo. N'okutuula kwaffe wano tuveewo nga imaani zaffe zikoze zitya, zeeyongeddeko, si nga zibimbye. Waliwo ezibimba ng'ebinyeebwa, si twagala ezo, twagala ezo ezirinyira ddala. Ensonga endala eri ebadde ki? Al-i'rad. Ensonga endala mu nsonga ezisa imaani zaffe tunaatera okumaliriza insha Allahu ta'ala, an-nisyan. Nisyan obwerabizi obususse. Omuntu imaani yo ekka nnyo nga oli muki mwerabizi. Fa idha nasiya al-abd ma umira bihi da'ifa imanuhu. Buli weerabira, saba Allah tusaasire, waliwo okwerabira okw'obutonde, waliwo n'okwerabira nga kirwadde. Musiraamu nga yeerabira nnyo, ne weerabira ne adhikaari za wasomeko adhikaari z'olweggulo. Bw'obadde oyingira wano mu muzikiti osomye edduwa eyingira mu muzikiti, edduwa gy'osoma nga ogenda okwebaka, ebyo byonna bye bizimba obukkiriza bw'omu. Tobeera mwerabize akhil karim ali ku sseeryo eerabira ne dhikiri ng'olinnye emmotoka. Waliwo obwerabize nga si bwaffe bugenderere nga wahuwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yayogerako nti wala takunu kalladhina nasu llaha fa ansahum anfusahum. Tetubeeranga abo abeerabira Allah subhanahu wa ta'ala. Naye waliwo ate okwerabira nga kwa butonde, rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana.
oluusi twerabira ng'abatonde. Ntegereka kati weerwaneko nnyo okubeera nti ekitendo ky'obwerabize si mbeeraayo, imaani yejja kukka. Weerabidde n'okubeera nti osaalako laaka 2 baada isha, toweerabira akhil karim. Weerabidde okusoma wirdu, okusoma aya zo z'osoma buli lunaku, beerako weetume ti buli lunaku nsomayo empapula zange 2, toweerabira akhil karim. Mu bunafu bwo toweerabira okubeera nti oleta adhikaari ez'okumakya n'olweggulo. Ensonga endala mu nsonga ezeeta imaani zaffe okukka, mujjukire gye twavudde eri twagambye ebirinyisa imaani taatullah, si bwe kiri, wa mtithal amrihi, okuteeka mu nkola ebiragiro bya Allah, si bwe kiri. Ate ebissa imaani on the other hand fi'lu al-ma'asi wa irtikabi adh-dhunub, omuntu ate buli waakola ekyennyume kyakiri era imaani yekka. Fakama anna al-iman yazidu bit-ta'a fahuwa yanqusu bil-ma'siya, imaani zikka na kujeema n'amadhambi mangi nnyo agassa imaani zaffe. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tusaasire. Imaani y'omuntu ekka olw'okukola amaki? Amadhambi. Sheikh Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi yagamba nti omuntu buli waakola amazambi afuna bino wammanga, bimpandiikire. Buli wookiriza okwenda, okulimba, buli wookiriza obukumpanya, yagamba rahmatullahi alayhi, walil maasi min al-athar al-qabiha al-madhmuma al-mudirra بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Omwalimu agamba kasitoyitiza okukola ebyonoono biina obuwufu obubi ennyo ku mutima gwo ne ku mubiri gwo, ate amadhambi gakukosa kuno ku duniya ne ku nkomerero yo. Bino biwandiike wammanga mu bufunze. Seekaga nti buli wookiriza okujeemera Allah subhanahu wa ta'ala bino bifuna, biwandiike mu bwangu. Hirmanul ilm, hirmanul ilm, towandiika wandiika akhil karim, hirmanul ilm, hirmanul ilm. Buli wookiriza okwonoona irimu oba weesubiza kiri haramu kuggwa okufuna irimu. Hirmanul ilm. Naye basomesa bate bikyayingira mu mutwe gwo kubanga oyitiridde okukola amazambi. Kuba twagambye ebimu ku birinyisa imaani y'omuntu al-ilmu, si bwe kiri? Kati omuntu yenna ayitiridde okukola amazambi, irimu ne bagisomesa emuyitako buyisi. Ekyokubiri, min athar adh-dhunub wal ma'asi hirmanur rizq, ne riziki yennyini ekwesamba. Buli wookiriza okulimba, okubba, okwenda, ne riziki eweta ekkoona. Wa minha wihshatu yajiduha al-aasi fi qalbihi bainahu wa baina Allah, wabeerawo ekiwuubaalo wakati w'omuddu ne Allah subhanahu wa ta'ala. Buli wookiriza okujeemera Allah naawe kennyini Seeka agambye wano naawe kennyini weekakasaako nti okikoze. Buli weekakasaako okukola amadhambi oba otaddewo olukonko wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala. Era wa minha alwihsha allati tahsulu bainahu wa baina an-nas. Obadde okimanyi nti buli wookiriza okujeemera Allah wabeerawo era gaapu ennene wakati wo ne bantu banno. Bw'oba wabbye olina gwe wakubya akatayimbwa jjo ne mu bantu oba otya bagundi ennaku zo takyategeerekeka, naawe kennyini batakyokola ki? Tokyetegeera. Omumanyi omu yagamba banne, inni la a'si llah fa ara dhalika fi khalqi dabati wa mraati.
yagamba nti buli lwenjemera Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala aleetera mukyala wange naye okubeera nti empisa ze zikyuka, n'ensolo yamutambuzanga emukuba ebigo olwokuba yajemedde ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova olaba n'amaka go tegateredde naawe kubanga ojemera ani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha, tukyamyeko mpozi kuki? Omuntu kasitayitiza okwonoona afuna bino wammanga byoba wandiika. Ta'siru umurihi, buli kyokola buli kyoteekako engalo kikaluba. Era abantu basinga batera okugamba seeka nze ta'siru umurihi, ensonga zo buli kimu kyokwatako engalo kikaluba olw'okujemera Allah. Hirmanu ta'a, buli wojitiriza okukola amazambi, hirmanu ta'a, oba tokyasobola kugondera Allah subhanahu wa ta'ala. Abamanyi bagamba nti era seeka yagamba anna al-ma'asi taqsuru al-umr wa tamhiq barakatahu wala bud. Era buli wojitiriza okujemera Allah subhanahu wa ta'ala ajja omukisa mu bulamu bwo, obulamu bwo bugwamu omukisa n'owangaala bubi nnyo, agalwadde ne gakwesombako olw'okuyitiriza okujemera Allah subhanahu wa ta'ala. So mu bimu kubireetera imaani zaffe okukka ye muntu okuyitiriza okukola amazambi. Yagamba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, inna al-abda idha akhta'a khati'a nukitat fi qalbihi nuktatu sauda fa idha huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'uda qalbuhu wa huwa ar-ran alladhi dhakarahu Allah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba omuntu kasitayitiriza okwonoona, Allah subhanahu wa ta'ala atonyeza ku mutima gwe ettondo. Buli wokiriza okwenda okubba paka omutima gujjako ekintu ekya bbulaaka, Allah kyayogerako mu Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim. Ekizikiza ekyo kivaako kitya? Kivaako na kwetondera Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwensonga eyo buli omu ali wano, jahid nafsak, lwanyisa omutima gwo guve ku byonoono, imaani yo ejja kulinnya. Ensonga eyokumeka wangi mu nsonga ezissa imaani, annafsu al-ammaratu bisu'i, n'omutima gwo gwennyini omuntu obeeraawo nga ekizibu gwe mwoyo gwo. Qala Allahu ta'ala, inna an-nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Omubaka Muhammad kyovola mu khutuba ye bwe yalinnyanga ekituuti alayhi salatu wassalam, yayogeranga ebigambo bino, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ebigambo ebyo abawalimu babyogera buli khutuba yali nkolera mubaka Muhammad okusabanga Allah amutaasa obubi bw'omutima gwe, amutaasa n'okukola ebikyamu. Fasta'adha alayhi salatu wassalam, yabeeranga yeekingiriza eri Allah min sharri nafs wa min sayyi al-amal, yasabanga Allah amutaase omutima omubi ogusobola omulagira okukola obukyamu. So biseera ebisinga seeka yatugambye wano nti ebiseera ebisinga tugwa mu madhambi olw'okumegebwa obutonde oba omutima guno ne gukulagira okukola. That's why omubaka Muhammad yakisabanga nnyo Allah nti wa na'udhu bika min shururi anfusina,
era nabbi waffe Muhammad yali Abu Bakar Siddiq eddagala yamusomesa eddagala erisobola omuyamba okubeera nti awona. Yamulagira buli ku makya n'olweggulo asome edduwa eno nammwe njibawa. Yamugamba ya Abu Bakar gamba nti qul Allahumma alima alghaybi wash-shahada fatira as-samawati wal-ard rabba kulli shay'in wa malika ashhadu an la ilaha illa anta a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirki. Wekwate ku dduwa akawungeezi ne ku makya ng'osaba Allah akutaasa obubi bw'omutima. Mbaka Muhammad amarahu sallallahu alaihi wasallam an yasta'idha fi sabahi wal masa, yamugamba nga abyogere ku makya n'olweggulo, wa inda an-nawm, nabwe yabanga agenda okwebaka, min sharri nafsihi, nga yeekingiriza akabi k'omwoyo gwo gwennyini gwekuganya imaani y'okulinnya gukulagira okukola ebikyamu. Fa inna an-nafs ta'muru al-insan bis-su'i wal-fasad wa fi'l al-ma'asi, omwoyo gwe gukulagira okukola ebikyamu. Dakika zaffe ze baatuwadde zibulako eddakiika 8 insha Allah tumalirize. وتدعو إلى المهالك وتسعى إلى كل قبيح فهي بطبيعها تجري في ميدان المخالفة والإعراض. مبتون دبو متما بسيلا بناغو كولاغيرا kubeera nti okola byennyume byebyo ebyakulagirwa. Yensonga lwaki omubaka Muhammad alagidde Abu Bakar asome edduwa eyo. Gamba nti Allahumma عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر شيطان wa shirkihi. Edduwa eyo mpanvu njagaddemu kimu nti ayi Allah nsaba onkingirize obubi bw'omutima gwange. Osobola okubeera awo ng'ekizibu mutima gwo nga kyekizibu kyo, saba Allah akutaasa. Akhiran nga tumaliriza mu bimu ku bireetera imaani zaffe okukka ash-shaytaan, sitaani, wa huwa akhtaruha wa ashaddu dararan, ye mulabe asinga eri imaani zaffe. Fa-shaytaan huwa aladdu a'daa'i al-insaan, ya aduuyi wasooka. Allah mwogerako n'agamba inna ash-shaytaana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, sitaani oyo aduuyi wammwe mumwolekeza obwanga nammwe. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashaabi sa'id, ayagala aweze bagenda nabo mu muliro. Werwaneko basabe Allah kutaasa sitaani oyo. Omubaka Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Qur'an ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi' khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Sitaani ebbanga lyonna ekulagira kukola bikyamu, beera ng'osaba Allah akutaase. Sitaani ene ekutuulirira amakubo gonna ag'akalungi ge baali badde okoleramu akalungi akalinyisa imaani yo ebeere gatuulako. Ate era ekutuulirira ku makubo g'ebikyamu n'ekutwalayo. Allah subhanahu wa ta'ala ajogerako mu suratu Al-A'raf. Sitaani Allah la'aqudanna lahum sirataka al-mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharuhum shakirin. Ewera sitaani mu aya eyo ejja batuulirira
ebabuzeeko n'obuwerero okubeera nti mwebaza Allah subhanahu wa ta'ala n'okumusinza. Kati ekimu ku bikusuuza imaani yo sitaani eyo weerwaneko akhil karim, obeere nga sitaani eyo ogirwanyisa. Ensonga zaali badde nnyingi naye neyo esembayo emirwa qurana asu, mukyala gwe oba mwami gwe naye mikwano gyo emibi egireetera imaani yo okupunguuka. Omubaka Muhammad yatukubiriza nnyo okwewala abantu abakyamu. Yaga nti arrajul ala diini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Omubaka sallallahu alayhi wasallam yaga nti omuntu yenna eddiini ye epimirwa nnyo ku ddiini ya mukwano gwe. Era mukwano gwe wabanga akweyesa olabirawo nga naye taliza okuzirinnyamu. Bw'abanga abbirira ku bulevu nga nawe otandika okubukola ki? Okubibbirira. Ekyasirwa mukaaga bw'aba asula mu lumbe nga naye bw'otyo mukwata bulangiti. Walihadha yanbaghi ala almu'min alla yusahiba illa man ta'udu min suhbatihi alayhi bil khair wan naf'i fi dinihi wa an yahdhara min mukhalitati kulli ahadin. Faayo nnyo akhil karim mukwano gwo abeere nga akwongerawo ku ddiini yo, abeere nga mukwano gwo yeguwaze naye mu darusu, mukwano gwo mulungi. Emikwano gino gukuyamba nnyo okuzimba obusiraamu bwo oba okubuzimbulula. Kyova olaba Al-Fudayl bin Iyad rahimahullah yagamba laysa lilmu'mini an yaquda ma'a kulli man sha'a. Omusiraamu obuvunaanyizibwa tamala gatulana buli muntu yenna. Wasaba nabidi abatudde bali mu kabaani ojja kasimula naawe baveeko genda ku bantu bali ku sunna. Laysa limu'minin, omusiraamu obuvunaanyizibwa tamala gatulana buli muntu. Waliwo omukyala w'omusiraamu ewaffe eyo gye mpangaalira ayina mukwano gwe atunda buno obwenge buno oba mu buveera obwo. Mukyala wa musiraamu yasangiddwa nga batuddaga nti mukwano gwange mba ngenze okunyumya mu lwaggulu. Mutiirira mukyala w'omusiraamu oyo naye ajja kubunywako wana teyegendereza wangi awone covid. Kale laysa limu'minin, bannange basiraamu abakkiriza abakyala ne ku kyalo gy'owangaalira baako n'abantu abo buvunaanyizibwa b'otuula nabo. Totuula na buli muntu yenna ajja kwononera eddiini yo. Ala kulli hal tubadde tulaba min asbab ziyadatul iman wa nuqsanihi, ensonga ezisobola okuyambako imaani yo okulinnya oba okukka. Bagambye nga tutandika yali nkola mu nkola y'abatusooka abalongoofu okwekuba mu ttooki buli lunaku olukya. Tetwatandikidde kyali ekigambo kyani? Kyali ekigambo kyani? Kya Abu Darda yaga nti min fiqhi al-abd an ya'lama amuzdadun huwa am muntaqisu. Kiraga bumanyi bwa musiraamu okubeera nti weekuba mu ttooki oyimiridde otya ku bye twogeddeko. Kati nga mmaliriza omusomo guno gwadde aguwuliriza oyimiridde otya ne imaani yo, erinnya obekka oba eryawo kireebereebe. Olwo imaani ezibeeraawo bwe zityo. Imaani y'omusiraamu ateekeddwa okwerwanako ebbanga lyonna ebeere nga imaani yo yeeyongerako. Mu byo tugambye funayo mikwano gy'emirungi, funayo omukwano gw'omulungi, ate weewalire ddala ebyo byonna ebinaakusuuza obukkiriza bwo. Hadithi gye tubaddeko omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hadithi gye tubadde sharaha, hadithi ya
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبكى الله يغامبت إن الإيمان mazima ddala obukkiriza la yakhlaqu fi jawfi ahadikum, imani epunguka, imani ekka kama yakhlaqu thawb, nga bw'olaba olugoye bwe lukaddiwa. Omubaka atuwadde amagezi, fas'alu llaha, musabe Allah ebbanga lyonna, an yujaddida al-imana fi qulubikum, musabe Allah azze obujja imani zaffe. Omubaka sallallahu alaihi wasallam atubuulidde nti imaani zikaddiwa. Togamba nti nze yange ebeera waggulu buli kaseera, nedda. Ebisobola okussa imaani yo bingi. Beera ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala imaani yo ebeerenga erinnya, ebeerenga tekka. Saba Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-'isyan. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghith واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.